نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد atenderezebwa oyo Allah tabaraka taala nanyini monika ge nanyini busobozi ku buli nsonga oyo nate eyatulagira ekisibo kino ekyalamanzaani okimanyi nti kigenze tuli mu nnaku nno 10 ezeddako ez'okubiri kitegeeza ki 10 erisooka lyawedde katuli mu nnaku 10 zino ze tuddako zino ne nnaku ziyitibwa za magfira nnaku zino za kusonyiwa Allah tabaraka taala abeera asonyiwa nnyo ebitonde bye kubanga ebitonde mwana wattu tumusobya Allah tugamba nti kul bun adam khata buli mwana adamu ye nayina musobya wa khayri khata'ina n'omusobya asinga obulungi at-tawwabina yoyo akola ki yoyo yenenya kikyenkukubiriza abange tusobezza omwaka omulamba bangi tulina amazambi ffe tusinga okwetegeera balil insani ala nafsihi basira nga tona tunuulira dhambi lya mulala naawe kennyini olina edhambi eriryo fukamira ku musaalo saalayo akabiri ogambe nti ai Allah nsaba onsonyiwe kubanga yatugamba atya nti wala taknatu min rahmati rabbi tokutukangawo kusuubira nasuubi kusuubira kusaasira kwa Katonda teriyo dhambi Allah lyatagenda kusonyiwa okujjako eryo dhambi erina onaabanga ofudde naye nga tolyenenyeza abange kyetuva tuyitiriza nnyo edduwa egamba tashhadu an la ilaha illa Allah astaghfirullah tugamba nti nkakasa nti wali ateekeddwa okusinzibwa okujjako Allah yekka n'omugamba nti astaghfirullah ai Allah nkusaba onsonyiwe kiki n'omugamba nti Katonda wange nkusaba onsonyiwe ate mu kisiibo muno mulimu ekitende ekinene kye tuyita afwan oba afuwun kitegeeza ki Allah tabaraka taala akusangulako edhambi n'obanga atalikolanga ddala mu bulamu bwo bwonna n'ova mu Ramazani bw'olinganga omwana omuto eyakazaalibwa kyetuba tugamba nti Allahumma innaka afuwun ai Allah gw'osonyiwa olusonyiwa luno olw'okusangulawo edhambi tuhibbul afwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fa anni ai Allah tukusaba obeere ng'otusonyiwa bwe tunaabeera nga tumwenenyeza wulira nabbi Nuh alayhi salatu wassalam kyagamba nti fakulu astaghfiru rabbakum abange mwenenyeze Mukama Katonda wammwe innahu kana gaffara kubanga kuva ddi naddi Mukama Katonda ye musonyiyi yurusiru alaykum samaa midrara bw'anaabasonyiwa agenda kubaggulirawo ensi ebirungi wayamdidukum bi amwara abawe n'ensimbi ate abeerenga abawa n'abaana nkweyanziza nnyo nze Seeka Sanda Bisakya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh